Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ensi ya Kenya ekulakulanye ku misinde egyayiriire mu myaka 10 egiyise nga kino kivudde ku nsimbi Kenya zeesiga ku ssemazinga Africa nga kwotadde n'ebyobusuubuzi. Era kati Kenya yayise ku South Africa ng'ensi ya Africa ekyasinze okusiga ensimbi ku ssemazinga yattu. Omwaka oguyise yalina projekiti 36 ng'ate South Africa erina 33. Kampuni za South Africa ezisinga ezagenda mu nsi ya Kenya okukola bizinesi mu gyekyenda tezaalutonda okuggyako mu bugwanjuba bwa Africa mu Tanzania ne Uganda. Kino kyagwawo olwa kampuni n'ebyamaguzi bya Kenya bikasangwawo ebyettanirwa ennyo Abannakenya ewabona Kenya okubeera n'ebyamaguzi ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Wabula kampuni za Kenya zaatwala enkola ya South Africa kubanga kampuni za South Africa ze zaasooka okutalaga ssemazinga Africa. Kampuni ya Kenya eyannakumati esobodde okwegazanya ku katale ka zi supermarket nga kati egwisanya bwennyini kampuni ya South Africa ya Shoprite. Yadde ebbula ly'amagoba lyaggazawo kampuni ya Uchumi mu Uganda ne Tanzania. Kampuni ya supermarket eno kati esuubira okuyingira mu nsi za Congo, Ethiopia ne Nigeria. Banka ya Equity kati eri mu nsi 5 ku ssemazinga era esuubira okwesoga ensi endala 10 mu myaka 10 egijja. Kampuni za Kenya zeeyongedde okusiga ensimbi ku ssemazinga Africa nga kampuni z'ebyensimbi n'ebyobusuubuzi ze zisinga okuva mu nsi ya Kenya. Wabula we kituuka ku miwendo gy'ensimbi ensi zino ze zaasinga. Kenya ekyali mabega w'ensi ya Morocco ne South Africa nga Morocco yasiga obuwumbi obusoba mu 3, South Africa yasiga obuwumbi 2 ng'ate Kenya yasiga akawumbi kamu $1. Yadde kampuni za South Africa zaabuna ssemazinga Africa yonna zo kampuni za Kenya tezibadde mu bwangu kusiga nsimbi wabweru bw'obuvanjuba bwa ssemazinga Africa. Wabula omwaka oguyise obuvanjuba bwa Africa kye kitundu ekyasinga okusigibwamu ensimbi nga kampuni za Kenya ze zaasinga okusiga mu kitundu kino ensimbi ennyingi. Kofi Olomide amanyiddwa ng'omutesitesi w'omuziki ayimba ng'ennyonza nga ne mu mazina yeekansa nga ne mu bizinesi yeekoledde erinnya n'amakampuni g'ebyentambula n'amayumba mu kibuga kya Kinshasa. Naye ebikolobero n'obuvuyo ebizze bimugoberera buli jadda bimutadde mu mbeera enzibu ey'okudda n'obutadda. Ekyo Olomide okusamba omuwala yali mu bbandi ye ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Jomo Kenyatta tekyali kipya nnyo eri omuyimbi ono abadde awere ennemba n'emisango egy'ekika kino. Omulundi gwe yasookera ddala okugenda mu nsi ya Kenya mu myaka gy'ekyenda mwe yakyakira yayuzayiza pasipoota y'omuwala omuzinyi mu bbandi ye ng'amulanga gwa kumukotoggera. Mu 1998 Olomide n'addamu n'ayuza pasipoota y'omuyimbi omulala. Era n'omuyimbi gwe bayita Suzuki Luzubo yali alina okufuna empapula ez'ekiseera okudda ku butaka. Mu 2008 Olomide n'asibwa olw'omukwasi w'ebifaananyi gwe yakuba. Ate mu 2012 n'ayiwa ekivulu mu Zambia gye yatoloka obutolosa okuwona okusibwa. Omwaka gwe gumu omulamuzi w'Omufalansa n'amusiba mayisa ng'abawala ba bbandi 3 bonna bamaze kumulumiriza ogw'okubakozesa ng'ate yali yakava ku musango gw'okukuba omutesitesi w'ennyimba ze ogwo n'agufonoka. Mu mwaka gwa 2014 yasibwa olw'okwetuuma Old Ebola ng'alanga ekivulu kye mu kaseera nga ekirwadde ky'Ebola kisuza abakongo ku tebuukye. Yagatta n'erinnya lya Benedict ow'e16 owa Kongo ku mannya g'amangi ekyanyiza ab'enzikiriza y'obukatuliki ng'ate mu nsi ya Kongo be basinga obungi. Olomide abadde azza emisango kyere mu Kongo kubanga munywanyi wa President Kabila, naye kino kimutadde mu mbeera ey'obulabe ennyo eri abantu abamuvuganya n'abatamuwagira. Wabula okumanya Kabila tekyamutaasa nga poliisi emutwala atalinnya awere n'embe n'omusango gw'omuwala gwe yalinnya era nga bamusalidde omwaka gumu agwebakeyo mu kkomera olw'emizeegi egimuteganya. Somalia yafunye omukyala we yasookedde ddala okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino, omusasi waffe Tushipolo Katwa Masu. Somalia yensi emanyiddwa okubaamu obutabanguko naye ng'omukulembeze yeesimbyewo alaga nti baakugenda mu maaso. Fajuma Dayibu omukyala Omusomalia abeera mu Finland yeeraba ng'atuukiridde okukulembera eggwanga lino. Kigambibwa nti ono n'abakyala wanjawulo si lwakuba nti yeesimbyewo naye nga ye mwana yekka eyasigalawo oluvannyuma lw'abaganda be 11 okubula. Yatandika okusoma nga wa myaka 14 naye weetwogerera alina diguri za master 3 ng'era anaatera okufuna PhD ye. Ono ayagala okwanjula obutali butebenkevu era agamba Abasomali 75 ku buli 100 tebaasoma bali ku bunkenke awamu n'ebbula ly'emirimu erisusse. Bwe batyo bangi ne beeyuna Al-Shabaab oba okufuuka abasiku abalala ne boolekera ku lugendo lw'ebulayo oluusi gye bafiira nga tebannatuuka. Ng'omunoonyi w'obudamu yalaba ebizibu bingi bw'atyo ayagala okukolawo ekyenjawulo mu bulamu bw'abalala okusingira ddala abawala n'abakyala. Era ekifo kino ayagala kukisalako okuwa abasajja
ekyokulabirako. Dayibu afunye okutiisibwatiisibwa naye agamba kino kiraga nti asobola kyebava bamutiisatiisa. Faduma Dayibu ali ku bunkenke naye takkiriza kukyusibwakyusibwa era ayagala kuba omu ku abo abakulembeze abafiirira eggwanga lyabwe. Okulonda mu Somalia kwakubaawo mu August era nga n'Abannayuganda bayita ku mukutu gwa Twitter ne #Dayibu4President. Tubaagaliza ebirungi Dayibu ne bannawe mwesimbyewo era Somalia tutaagaliza okulonda omukulembeze omutuufu. Sigadde nze Tushipolo ngamba weereza ku Newsbeat. Webale nnyo Tushipolo naago gatutuusaako. Amawulire agava mu South Sudan gatera okuba ku ntalo n'obutabanguko newankubadde ebiveewo bitera kuba bya ntiisa. Sudan ejjudde abalenzi n'abawala ab'ebitone bangi balina ebirooto yadde ng'ebyemizannyo tebitera kulabibwako ewaabwe. Bano baagala kwegatta ku mizannyo gya Olympics naye ng'ensonga y'okwegezaamu ebadde ezibuwaddemu. South Sudan yakuweereza abaddusi bayo 3 mu nsi ya Brazil newankubadde lino eggwanga tto nnyo lirina okwegezaamu. Omuddusi Sentino Kenyi wa myaka 16 gyokka wakudduka mita 1500 ng'ekirooto kye kyakuza zaabu ku butaka. Kino kikola byafaayo ng'era ono agamba ebyemizannyo bisobola okununula n'okuwonya eggwanga. Ayagala okussaamu abaana n'abavubuka amaanyi bw'atyo emizinda agiwenyuukira ku sitwiti z'e Juba yadde nga kitokota si kisaanikire. Mwana mulenzi yeetegese kugenda mu Rio abalageko ky'ayinawo. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulolindirira amawulire amalala ag'okya. Nsigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.